okuteekawo ekitongole ekya Buganda Land Board ekiri mu mateeka ng'osobola ogana okufuna ekyapa kyo kitali mu kopi endala yonna tusuubira eryo ddala ddene nnyo era bangi badizibwa kitegeeza eddagala mwanoga ku ettale ku mwanoga eddagala kyatugamba nti mwakinogera eddagala omubanga ssaawa zino mugamba nti mwakinogera eddagala nga modoleta katono nnyo amaze obudde bwange bwonna katono nnyo kati zinaagera kingaayogera okitegedde ebyapa emabegako byabbibwanga nedde kimpatala kigeze kigeze kikendeddewa modoleta katono nnyo information ntono nnyo gye njagala okuwa kyogamba gwe tolabangayo balina byapa bibiri oba bisatu tolabangayo mu kakyo kano tolabangako muzeeyi nga ayina ekyapa nga n'omuvubuka ayina ekyapa omulungi andaba nkulamusizaako nnyo weebale byonna byotusaako engalo olwaleero olunaku lwa ssanyu era emundaba akamwenyemwenyi mumanya bumanya kiki ekigenda maaso mu ggwanga naye nga mugamba muky byonna gye muli amanya mutwala hajja kunonya bishafikirwanga eno efik media wetutuusizaako ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga enyambala ogiraba era eragirirawo ddala nti ekyamazima budde ate ewuumye era essaawa yonna ate ndabika ngenda kubeera nga ndi budde naye nga mugamba mukyeyo kasire nti mukimu kitambula bulungi nnyo nnyo ddala olunaku lwaleero anzize n'abasajja bayitirivu nnyo ddala okuva mu bitundu ebyenjawulo kuva mu masaza ag'enjawulo mu Buganda bagenda kuba nga boogera ebyenjawulo mu Buganda emyaka 28 bukyanga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi atikkirwa bw'atyo n'afuuka kabaka waffe owa Buganda mu myaka gy'eddala 28 era ennaku zomwe zaali 31 Julayi omwaka 1993 bw'atyo n'abeera nga atuuzibwa ku ntebe bajjajjaabe gye bazze batuulako ennaggalabi era olwaleero agenda kubeera ng'era atuuzibwa omulundi ogwa 28 ngeno nno akituwa essanyu nga ffe Abaganda era nitusaba Mukama Katonda abeere nga amutukuumira bulungi nnyo nnyo ddala naye nga saagala abeere nga weerabira nti nze muzzukulu wa Alhaji Nyamize Shafikirwanga ndi mutabani w'omwami Kiggundu Ramadan ate maama nzaala omukyala Luwedde Shamim Omumbejja ndi musajja yeddira enkima era akabbiro kaffe kagamba nti senyenkuto ky'ennyama ow'enkima ekyamazima atalya maluma nsibuka Butambala era ne bannange bagenda kuba nga babatuusaako buli kimu kyonna ekigenda maaso nzikiriza ntandike n'omwami ow'oluuyi luli agenda kubeera nga ate atweyanyulira Ssebo anesiimye okuba naawe ale Ssebo ndi musanyufu nnyo olunaku lwaleero olunaku olw'amatikkira g'omutanda olw'omulundi ogwa 28 mpozi nkufunze kanneyanjule nga wagambye sijja kulandagga amanya nze Abubakari Kabuye ndi mutabani wa Kibirige Abdalla ne Namusake Saara omugenzi ne Budala akyaliwo abangalira mu Kyaddondo muno mpozi tusibuka Nakafumu mu ssaza lya Kabaka ery'Ebulemeezi era ni musajja mulya Naka omubala gwaffe mpozi ndi neddirange ye okusookera ddala era nga akabbiro ku nguvu Ssebo ebimukwatako Ssebo amina neyanzanyo neyanza ebyo olw'obudde atugezaako okuba nga twanga okubanga ensonga tugenda kwogera ku nnyingi nnyo nnyo ddala ngenda kubeera nga ate nzira ku mwami amuddiridde abasajja banyonyi lwakitiibwa sanyusa okulabako olwaleero webale tukyazaako wano ku Fik Media abalabe baffe abalungi twebaza nnyo okubanga mutugoberedde okuba yonna gye tuvudde z'amannya n'eddoboozi mpitibwa mukulu Kyagaba Muhammad era nga ndi kameramani wa Fik Media so leero nange ndi wano mbeeyunzeeko ku lw'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka so
njagala tutambuze ebirowoozo ate tulabe obutya bwetwongera eggwanga lyaffe maaso. osibuka wa nsibuka wano mu Kyaddondo ssebo. Ssebo. tulinga bali balyanaka akanfune omwami addako. nsanyuse nnyo okubeera nga ndabiseeko big media era ng'ensonga etuleese kujaguza amatikkira ga Ssaabasajja aga 28. Tuli basanyufu nnyo okubeera nti Ssaabasajja Kabaka owaffe owa Buganda atuuse ku kkula eryo. Amanya agange bampita Kisuule Hassan Musa, ndi musajja wa Butiko. Omukulu w'ekika bamuyita Gunju, akabbiro Namulondo. Nze nno nsibuka Kyaddondo nange. Wa Kyaddondo, taata wange anzaala ayitibwa Mwami Kawulya Musa, ne maama wange Nakasizaamu, era nga bonna bakyaliwo. Enkuyege zikyabakubira enduulu. ate yanzanye teyanzeege tugenda kufuna omwami addako owono ye bamusindise kuva mmembe ami katumuwulire aye naye abeereko byakyasa omutesitesi okuba wano media sooka okwebaza mutonedyo okutuusa ku lunaku luno atukyali balamu ne Ssaabasajja waffe ng'akyali mulamu. Sooka okwebaza bannange bonna osobola okujja wano mu budde okukwasaganya ensonga ekireesobala mpozi amannya agange bamuyita Jemba Ibrahim, muzaalibwa omwami Ssemende Kayiza Kasim, era nga ndi muzzukulu wa Ramanzani Katerega bamusekabaka w'16 Bujuuko. Abalanyuzi ebujuuko essaza lya Kabaka ery'Obusiro. bujuuko w'Emityana Busiro mubakazebwaso bujuuko wa wano ovudde bujuuko bbira. Amina teyanzanye teyanzeege kati nno abasajja tuli nabo bonna era aneeno ogenda kubanga kimu okifuna buli kimu okifuna olaba twafunye ne bazzukulu ba Ssekabaka katulabe oba ono ye si muzzukulu waaliko sebo omutesitesi nesiimye okunkyaza ku lutindo gaggadde naye nga sineeyanjula njagala nsooka engezeyoza omutanda yeba okutuuka ku matikkira ga ayi beene okuyozaayoza okutuuka ku matikkira bugatuse abikukabya abikukabya bisaani sebo amannya nze Kiyemba Sharif Hussein, nsibuka mu ssaza ly'Ebuddu era ssebufa abalidde embanji. Amina Era amatikkira waffe mu luggya. era n'okuwaga nkulaba. Amatikkira waffe mu luggya. Amina sebo. Amina teyanzanye teyanze abasajja n'okuwaga bawaga ekyo nno kizzaamu amaanyi Obuganda ekyamazima kulaze nti bukyalinawo abasajja emwamuli era betumanyi nti singa Buganda waliwo agitunulamu bwati abaliwo okubeera nga ate bataasa we bali bangi. Olunaku lwaleero tugenda kubeera nga twogera ku nsonga nnyingi ez'enjawulo. Tugenda kubeera nga twogera ku nsonga emyaka 28 beene kyekyo Magulu Nyondo gyakulembedde Obuganda era nga akyagenda maaso okubeera nga ate Buganda akitwala okubeera nga egenda ku mutindo oguddako. Biki ebikoleddwa era biki ebisiimibwa nti ekyamazima beene tumusiimye ku kino. Eba biganye ebimu tusuubira nti bijja kuba nga bikolebwa naye ate bijja kuba nga bikoonebwako kuba be bano abavubuka ab'omulembe Omutebi era tukimanyi nti ne Kabaka Ronald Muwenda Mutebi guno omulembe yaguwaayo eri abavubuka ab'omulembe guno. Awo lunaku lwaleero twagala tubeere nga tutandika ku bintu eby'enjawulo. Ngenda kuba nga ntandika n'omwami oli Omulyanaka agenda kubeera nga atulambulira ku nsonga beene emu ku bintu byakoze eri Obuganda, emu ku bintu bye tulabako tugamba nti kyamazima agundegunde neyanzanye omutesitesi oza okusookera ddala aziremu okuwozaayoza omutanda
okutuuka ku matikkira aga 28 lwaki nkizzeemu nti ndi musanyufu buli wenkirowoozaako mba mpulira mbeere nga nkimirana kuba kyo tekikola ki ekiggwa walojja okusookera ddala amatikkira gagenda beera mu buddu naye gagenda beera ga scientific okwawukanako n'amatikkira gali agabaddewo emabega ag'omwaka oguwedde nagano ag'omwaka oguwedde gabadde ga science kyekimu nagano nti abantu bagenda kweba balubatu ddala kyemmanyi bali abantu nga 20 oba obutawera oba okwengawo akatini nnyo abagenda okubeera mu lubiri lwa ssaabasajja olw'enkono mu buddu okusookera ddala kaneebaze katikkiro Charles Peter Mayiga olw'okuteekateeka enteekateeka ezo zibadde osoma nange tumanyi ffenna katikkiro yabeera kabaka w'ebweru neebaze n'abobusolya n'ab'ekitiibwa bonna bonna mu Buganda baminisita kozi ne Pookino yennyini ow'ebuddu kuba byamukuwawomya omutwe oteekateeka olina eddakiika emu mpozi mbadde nsaba onyongereyo omukisa mbeekera bya byenkuusa nga sinaakukwanja nsonga mpozi buddu yafunye ekirabo ekyokubiri oluvannyuma lw'okuweebwa site ey'e Masaka buddu yazzeemu neweebwa amatikkira ag'omulundi guno nti efunyeemu nnyo mu bbanga ly'emyaka ebiri oba ogumu ogwakayitawo so nange emboozayoza tomanyi oba naffe omwaka ogujja twaba naali empanga mu ssaza lyaffe eryakabaka bijja bigere ebyebulemeezi mpozi okusookera ddala bye bino wammanga ebituukiddwako mu bbanga ery'emyaka 28 oyinza obutatuwa byonna naye tuweeko ebitono eby'omuzinzi ebisookera ddala sekendi ana ebyobulamu byeyongedde okunywezebwa mu kyo mu myaka gy'ekyenda awo obulwadde obwa polio bwali bwefudde ekitagassa mu Buganda naye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda lwe yajja lwe yatuzibwa ku Namulondo yatandikawo enkola ey'okugema polio n'endwadde endala omuli siriimu azze azirwanyisa ng'akubiriza abavubuka n'abakyala n'abantu abalala bonna okwekuuma nga mwe muli n'endwadde endala zazze asimbako amannya amageego nga mwe muli ne fisitula nga wakati w'omwaka 2000 ndowooza nakati azze ng'ategeka empaka z'emisinde nga zivaamu ssente nga ziyamba ku ndwadde nga fisitula endwadde nga nalubiri ne kookolo yesiko cells ne kookolo ebyo bibadde ebyobulamu ebikwatibwa mpozi nga ngenda ku nsonga yange ey'okubiri n'ebyenjigiriza akoze atabiyitimuza tugenda kuma kubyenjigiriza tujja kudda ebyenjigiriza kakati ebyenjigiriza nti Ssaabasajja Kabaka agabye basaries nnyingi nnyo asomesezza abaana ba Buganda bangi nnyo era ndeeza nange nali nfunyeeko okwo nempitira awo era ensonga lwaki ndi wano nteesa lwakuweerwa kwani wabbaffe Ssaabasajja takomye awo azimbye n'amasomero mangi ku ntikko ya byonna natutirawo ne yunivasite eya Muteesa wano yunivasite so ekkula etuuseeko eyo n'amalala nsuubira tulina etutuuse wadde tunaakuguka neyanzanyanze amina teyanzanye omwami omulyanaka kyamazima ayogedde ku nsonga y'ebyobulamu era nga seera ebisinga n'emisinde egitegekebwa gibeera ekubeera ng'ate ebyobulamu byebisinza okubeera nga bitunuulirwa ebyenjigiriza nga ye y'omu ku abalabwako nti Ssaabasajja Kabaka y'omu ku bo abo basobodde okubeera ng'ate aweerera ali wano ewakuba ekyo nzikiriza ngendeko ow'omwami akuddiridda tuli ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ebirungi byakoledde Obuganda ebiganye
byonna twagala tubikwataganire wamu atulabe nga tugenda maaso. Sebo muteeseteese era sijja kwawukanako nga munnange nyongera nnyo okuyozayoza kabaka okutuuka ku matikkiro ago aga 28 naye era yadde mubaddemu byatuukiriza naye era waliwo ebikoze ebikyamye kuba kati ebikyamye nga otegeeza nti biganye ebiganye gaba nga osuubira naye nga bijja kukozikolera bikyagaanye bikyabulamu awo otunuulira omulembe guno empisa z'abantu zakyuka ate nga obuganda bwandibadde bwankizo nnyo okuddayo ku mutendera guli gwe twaliko nga tukyali bato ogw'okukuza abaana omwana akuza atya ennaku zino embeera eriwo omwana otuuka ekiseera n'otunuulira nga omwana atunula nnyina mukamu ekitaliwo edda kitegeera ne wabaawo nti abazadde balwanagana mu maaso g'abaana ekitaliwo kitegeera kati engeri abazadde okulwanagana mu maaso g'abaana kiri mu buganda bukka oba nti mu buganda mbo tekirina bbanga anti kati feriiso fe batunuulira kati nebagamba nti ate olaba gundi akoze bwati olwo ebbali banaakola bati kitegeera muganda kakati ne tutunuulira ensonga twogere tudde wali ku nsonga gyoyogeddeko ey'empisa. Yes, ekyamazima ndowooza mu buganda empisa omuntu wayogera ku buganda asooka totegeera mpisa. Njagala nnyo tusooke twogere ku kintu eky'empisa kiri kuba bingi bye tugenda okuba nga twogerako ddala empise wano mu buganda. Ekintu ky'empisa bw'okitunuulira olaba nti engeri ne gye tutuddemu muli bwatusangira obwati amanyirawo nti baana baawa. Njagala nfune awo omwami muzzukulu wa Ssekabaka. Empisa ekyamazima ziri omukulu oli ayina engeri gy'atwogera. Empisa neyanza nnyo ssebo okusookera ddala sabunyongere ku ddoboozi okusookera ddala neyanza nnyo ssebo okumpa akakisa kano okwogera ku mulama guno gwe tuliko ogw'empisa. Nazi kuno mu Buganda abaana baakuzibwanga n'empisa ennungi naye akakyo kano mu mulembe guno Mutebi ekyamazima ddala tulabe nga kabaka baffe kuyita mu nteekateeka ennyingi nga ekisaakaate n'abatereka ayongedde nnyo okuteeka empisa mu baana naye nkamwa kwogera naganyulako mu musomo ogwo natyanga naye ekyamazima ddala baffe omulamu ogwo okutte bulungi era abaana b'ennaku zino ndabanga empisa. Omugaso gw'ekisaakaate katono nnyo. Gulaga nti omuzadde waka omwana ono amuteekamu nnyo empisa oba kiraga nti omuzadde waka byatasobola byatasobola yigiriza mwana. Sebo neyanziza nnyo akatyo kano obuzibu obwajja mu nsi nomwayigiramu ebyokwenona ssente. Omuzadde eyafunanga obudde okusiba n'omwana ewaka okuva ku ssaawa emu paka lwaggulu tekyakisobola yesanga nti akomeye waka ssaawa so ate nga ezo essaawa zaba nayo okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 3 okwebaga akifunamu wiiki 2 mu myezi 4 kubanga nomwana bakutte mu kisulu tabeera nayo. So nyaffe Nnaabagereka yalaba omuwaatu ogwo nga waliwo nnyo gyapu eyo kati omuzadde n'omwana so okugibulijinga olw'okuteekawo olutindo okuwazza wamu n'ayitawo puroguramu ey'ekisaakaate asobole okukuza omwana nga abadde ne muzadde ebbanga lyonna. Okay. Sebo mukulu Hassan ensonga y'ekisaakaate n'empisa lwaki osoosezza eyo. Okay, kale kankuleke tandika wakitiibwa n'adde nkyakunnyonnyola ku nsonga z'empisa. Okay, kale nkuwadde sekendi abiri. Empisa we twakuliranga musebo
ng'omuzadde akutuma genda oleete amazzi omwana n'agaleeta naye ennaku zino amataapu gali waka naye omwana tasobola kukwata kidomola kusombera mukadde we mazzi naye omulembe gw'okuliddemu sijja gino emyaka 80 buli yaddemu enkulidde naye ate ffe tubadde bawufuko okusinziira ku bana abo ate emiri gy'emito egyakagi nosanga omwana ng'ayambadde empalo omwana ow'obuwala so engeri gyetujja twetaaga okwongerwamu nnyo obuganda bwetaaga otutunulamu ennyo kuba bino ebintu by'ekizungu ate abaana baffe bikyama bakyama neyanze ekyamazima ye mukulu kyagala alabika alabyemu obunafu mu mpisa ndowooza maaso wano bwe tuzze tugenda atusuubira nti ebyo byonna bigenda kubeera nga bitereezebwa kangende wa mukulu Hassan ku nsonga ya Buganda emyaka 28 okumpa omukisa ogwo kozi nsooka okuyoza embeera nange Ssaabasajja Kabaka kitiibwa ekyo tuweebwa ffenna ng'Abaganda era tusaba beene abangaali nze nno okwawukanako oba n'abamu ekisooka nze nina ensonga engeri gye nzirabamu nti waliwo ekikwatiddwako naye waliwo ekikoleddwa ate ne wabeerawo n'ensonga egamba naye tegeera nekitakoleddwa naye nga waliwo ensonga egamba naye kati nga muganda waffe eyatubuulidde ku by'amasomero era waliwo ensonga egambibwa nti naye twandibadde tuli awo essaawa eno twandibaddewa Buganda bakyogera batya institution yamaanyi nnyo Buganda esobola okubeera nga yeekolera ssente zaayo nga yo Buganda yamaanyi erimu Kampala ye ssenta ya bizinesi waliwo baga nti Kampala teri mu Buganda naye ne bagitulaga weebeera okitegeera naye ebyo byonna kale tubizza ebbali naye nga Buganda singa buli gundi tubeera tulaba nti amasomero mangi ga Buganda waliwo private schools nyingi nnyo naye tetubulwamu okubiraba nti Ggombolo yalimu amasomero nga 6 nga gaaki tulwanye endwadde zo Ssaabasajja azirwanako naye era waliwo ekigambibwa nti naye amalwaliro galuwa Buganda erina okubeera ng'erina eddwaliro Mengo tugambe nti ya Buganda okitegeera Buganda tulina amalwaliro nga gali ku ttaka lya Buganda naye nga sigaaki so ng'omuntu waaba nti no tumaze okudduka emisinde gya fistula sente zaffe tuziteeka direct mu malwaliro gaaki gali amalala tuyambako mayambe oba tuddemu akatikira kakobewo ekyo kyafaali kirala ekyo tujja kituukako ndowooza n'oba otuwadde obudde naye nga ffe Buganda y'amaanyi tusobola okuba nga tusukkako ku kyokubeera nti tulwanyisa bulwanyisa nga ate tuteeka malwaliro agatali gaffe okitegeera so nze ensonga zange nzirabamu embeera y'okubeera nti tuyina ekituufu tulwana naye era waliwo ekibulamu ku mpisa tuyina empisa kituufu Buganda mu luzungu bakiyita pinako y'okubeera nti buli ggwanga lirabira ku ki kubeera bagamba omusajja oyo si Muganda okola ekintu ne bagamba omusajja oyo si Muganda naye ennaku zino empisa muganda wange tezibulamu wabula tezikyaliwo wabula tukola ki tukubaakubako bukubu so ekyempisa kirungi ye Ssaabasajja nga ye akirwana naye okiteeka mu bawansi Muganda waffe atugambye ku kyekisaakaati ekisaakaati kikola kitono ekisaakaati ate kya bbeeyi anti omukozi oba tosobola kisaakaati nga tozirina ssente omwana mutuuze waka kitegeeza gwe ne woona otraining omwana w'ekisaakaate n'avaayo n'empisa ennungi abaana b'abantu abalala 100 bajja mwonoona
abafaananyi kubanga bo yajja bba alaba nti bo banyumirwa omwamusiba emiguwa. So empisa okuzirwanako si nti nno lwakuba nti Ssaabasajja nyaffe Nnaabagereka ataddewo ki ekisaakaate kituufu kirungi nnyo, naye bano abaana 1000 bakoledde ki abalala. So nze awo wendabira Buganda ngiraba nti erina byekola naye ate ebibulamu ate nga bizito. Tugenda kudda ew'omukulu oli ajja kubaako ensonga ekyatugamba naye obudde buno mwe abaliwo kati waba akwogirako kyamazima alabira ddala nti kati mwe abaligera njogerayo ennaku zino mwe abakikudde naye ensonga y'empisa abakulu bali bagikubye mukulu Jemba abakulu bali bagezezzaako gikuba tebannagikuba. kyogezaako kugamba kiti naawe oyagala gikuba. Atwogere ku nsonga y'empisa mu Buganda. Ekyamazima bw'ositunuulira tukyaliwo empisa zikyalabikako. Okyasanga omwana omulenzi ng'afukamirira maama we. Eryo tteeka omwana omulenzi okufukamirira maama we oli yakuzaala ye nnyoko olina okumufukamira. Nazzi kuno abantu abakulu baayisanga eŋŋoma z'eggwanga mu ggye. Singa tubadde n'eŋŋoma okumpi nekkubira mu ggwanga mu ggye baayisanga eŋŋoma z'eggwanga mu ggye, naye nga ggwanga mu ggye ezo kukuŋŋaanya baana kubasomesa nnono na mpisa. Kati ssaawa zino kiriwa kifuna olina kisasulira. Luli twakumanga ekyoto nga tutuula ku byoto muzeeyi n'ababuulirira nti baana bange toyitanga ku muntu luli nga n'atakuzaala akukuba anti tewafukamidde kumubuulira. Naye kakati ssaawa zino n'okuba mwana waani bakusibye gwe musango kuba omwana ataliiwo. Enkulaakulana mu Buganda tekola. Sebo n'owuwo bakusiba. Okuba obukubi omwana owuwo nti lwaki talina mpisa kisibya. Kakati nze sigenda kwogera ku Buganda byetuuseeko. Uganda erina okukulaakulana. Buganda tuli b'amaanyi, tulina okuba nga tukulaakulana. Kati byetuuseeko tetunnatuuka ku bye tulaba, tetunnatuuka. Naye tuyimbye federo lwafuuka luyimba twabivaako n'abaana baffe tetukyagibagamba. Anti ojja gigamba omwana agikubuze mugiyimbidde emyaka emeka. Ate mugenze ne munjiwa omunnyo muggwa mubadde mukyegeyageyamu awo ne mugamba Katikkiro okudda okuŋŋaanya ettaffaali. Temuswaza Buganda, nadda okulikuŋŋaanya Abaganda tebasobola. Temuswaza Obuganda, temuswaza Obuganda tasobola kudda. Bwadde okulikuŋŋaanya Katikkiro tasobola okufuna yadde ekkoota ya ssente ze yafuna. Ettaffaali lizimbye Masengere yokka likoze ki ekirala? Amasiro gaggwa. Bassekabaka bali mu mpewo, amasiro tegannaggwa. Era temuswaza Obuganda nti mutume Katikkiro waffe omulungi ajje okukima ettoffaali mu baana ba Buganda. Tekijja kusoboka. Sente zigenda kuvaawo kubanga twakiraba nti okukuŋŋaanya ettoffaali kyayambako mu kubeera nti sente zino zikola ki ziyamba mu kuzimba. Okukozi kati Masengere bantu beeyagaliramu. Bwe baali bakuŋŋaanya ettoffaali eryo nsuubira mu kukuŋŋaanya ettoffaali ffenna twakiwulirako. Mulamwa gwali gwaki? Gwali gwakuzza Buganda ku ntikko. Kuzza Buganda ku ntikko, naye ekinyusi kyaliwa? Ekinyusi ekyamazima kyali ku Masiro. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kaakati omuntu gwe wakuŋŋaanyaamu ssente luli ng'omugamba ŋŋenda kuddabiriza Masiro, wayisa emyaka emeka bukyanga ettaffaali eryo likuŋŋaanyibwa? Buno obudde ne Masengere erina okugirowoozaako. Wayisa emyaka emeka bukyanga ettaffaali likuŋŋaanyibwa? Gamba Masengere yakola Masiro tegannagwa. Kaakati toyinza kutuukirira mwana wa Buganda omugambe nti ddamu mpa ettaffaali eddala nga neriri omulamwa kwe twali twetooloola ekinyusi kyali ku Masiro nga tegannaggwa. Kaakati bw'ojja omugambe nti njagala kutereeza mpologoma eri ku Masengere. Obulyannaka Katikkiro Lindaku katono. Ettoffaali eryo terigenda neyaza ssebo mpozi neyaza nnyo
bannange kubusente si kyangu nnyo terigendayo kuba nti obudde bwono mwende mpozi nsuubira omuganda agamba nti nanyini mufu kirizagaana ono mu buganda tetulina omuzungu akiyita investments zisobola kuvaamu sente nyingi nga gavumenti yawakati zeyezafuna ompulire so kati ndowooza omulamu ogwo kwe bwetuyinza okukola bwetuyinza okuteekawo okufuna kasente waffe ffe ngaabaganda ffe bainvesita okwata ekitono kyolina owaayo nsuubira katiiko talina bwe yali ageredde n'agamba kuleeta nanyanya tuoka kuleeta yakatiba kanakatono bana abasajja abo boogerako ki abatagala waayo abatagala waayo simba wakati awo tugambye tutayagala kuwaayo naye tunafuwa abaana ba buganda baanafuwa mu kuwaayo ettaffaali n'olwekyo toyinza kuŋŋamba nti ssaawa zino Charles Peter Mayiga Kamala byonna katikkiro wa buganda omulungi nti bwakeera ku makya najja nti tuddemu tusonde ettoffaali mwana wa buganda asobola okuddamu n'alijjumbira nga luli twalina amaziga gaffe ku mutima nga ne kye bakugamba okiraba yes mbakulisayo mwenna mwebale kubeera nga mukyaliko Epic Media tukyali ku nsonga ya buganda ekyamazima emyaka 28 nze nga Shafiq Lwanga muzikwala hajja kumuyambe ndi musanyufu okubeera nga beene atuuse ku kino emyaka nga nange mwendi ekyamazima ayogeyoge nnyo era naffe obuganda tuli basanyufu nnyo atukyali ku nsonga empisa abantu bazigonyeeko nekiraga nti ekyamazima obuganda empisa zigenda zisereba awo omusajja atubulidde ebyenjigiriza nti biri ku mutindo kati oli naavayo n'akugamba nti amasomero tulina amalwaliro tulaga nti go tegaliiwo wadde nga waliwo okulwanyisa obulwadde ndowooza ebigenda mu maaso mu mboozi eno byonna birungi otulaga ekibulamu gooli wagamba nti kisitula ekyamazima alwanyisiddwa ekyo kirungi naye olina kugamba naye tetulinaawo ddwaliro lwaki sente tuziteeka mu bali ekyo zezimu ku nsonga ambadde n'omukulu Sharifa munabo abadde okyali ku nsonga y'ettofa kakati nga tukyattaanya ensonga ya ttaffaali mbadde nkyakugamba nti ne bukya ku makya obuganda tebusobya naye ne bukya ku makya ne buvaayo ne bugamba nti tuzzeemu okuŋŋaanya ttoffaali abaana ba buganda tebalijjumbira kakati obagambe nti bajjumbira lyaki waliwo agambe nti nanyinimufu naye ffe bafu ate era ffe tuba tukwata ewawunya ku nsonga eyo yenyini abaganda bano naddala akakiiko abo tebafuddeyo ku mbeera z'abantu toyinza kuva eri nodda ate n'obasaba ttafaali nga ab'omu lusanja balugoba ng'oddusi kakati tunuulira ensonga y'ettaka tunuulira abantu ensonga y'ettaka egaanidde ddala nnyo owulira ddala ne bw'ovaayo ku makya n'ogamba buganda tevaayo kuwolereza bantu n'owulira eri nti bakutte bano basayo emmere ettoffaali ogenda kukugira ku muzina lugoozi sabo ku nsonga ya toffaali eyo wennyini awo omukulu Sharifa wadde agamba nti abaganda basobola kudda mu nsonga bw'obeera gwe essaawa zino ne bali kuŋŋaanya gw'oliwa mu mbeera eyo bw'obeera gwe essaawa eno ne bali kuŋŋaanya agamba nti nkuŋŋaanya toffaali ntwala wamu mu buganda oliwa lindako essaawa zino mukama wange oliwa ng'osinziirira ku ki essaawa zino tewali kyogamba nti nsinziirirako kuwayo toffaali nga kiki ebikoleddwa ebimu tebivudde sente ezakuŋŋaanyizibwa sekenda zaza kusima amasiraavu gazaawo ekinyusi kyali ki ekinyusi amasiraavu baba gazaawo akituusizza nfaanana yaago ate enfaanana yaago twagakolanga mu nkola ey'edda emuli subi tebikyalabika kati bw'ogenda mu lwera temuli muli bw'ogenda mu lwera temuli subi bwenkeera ku makya ne ŋŋamba nti ŋŋenda kuddaabiriza emmeeza eno ng'eyatise kitegeeza nina kuzzaawo ndabirwamu emmeeza yonna muganda wange gakyagaali wagise nze ne wenjagala kati okukola akasiisira emmuli nzifuna
webali nnyo mwebalireka naye toyinza kuŋŋamba nti ekiga yessebo olwokuzimba amasiro lwa bbeeyi si lwa bbeeyi tetulabika terulabika lutya olumuli olunazimba akasisya luzimba amasiro tekisoboka kaakati saba olumalawo emyaka 3 5 n'olwamalawo emyaka 10 baalukumako omuliro lwayokyebwa lwaggwawo lwasaanawo kitegeeza okuzaawo ekintu ng'ekyaliwo kyobalaba sente ezakuŋŋanyizibwa akakiiko kaatuula kyagamba nti emuliza gwayo soke kyagezaako kugamba nti emuliza gwayo masegere kyali kintu wama gweyogera nze mpuliriza kyali kintu kyankizo nnyo mu buganda so tumaliriza ku masengere kubanga buganda talina ofiisi ekina wetutuula buli kiba tulina wetutuula abuganda ne batuula abakakiikaawo naye tumalirize ku masengere eno nga n'amasiro tukaweki wetugaliko obuganda tebubangako mu mbeera nga tebulina we butuula yadde okuŋŋaanira ssaabasajja kabaka omanye embiri z'ayina naye nga offices omanyi nga kifo kye kibalimu kakati ssaawa zino oli bw'abuuza nti obuganda bwemba njagala obuganda bwebusibuka obuganda osobola omutuma masengero oba omutuma emmengo omutuma masengero oba omutuma mmengo emirimu gyabuli kyagezaako kunnyonnyola kati tasajja mu lubiri mmengo siroza mulimu kati offices za buganda ab'ekitiibwa toyogera ku buganda land board toyogera ku nsonga eyo kati tugenda kutuukawo mukulu gyendi mpuliriza kakati ssebo sekendi 2 kwaba ayimite mu budde kati mbadde njera kumanyiza ngamba nti esente nga mutuushiriku ayagala okukiisawo nti oba zakwatibwako kizibu kirimu amasiro gakyaliwo gakyagaliko nnyo era akakiiko ka buganda kajja kubebbanga etayawala okubalaga omulimu nga guwe naye nawulirako nti akakiiko akasondezese konna kayiika kalaga wala kati ani agenda okunyonyola kyataasonda kabaka tannaserera era kabaka yasiima n'alonda akakiiko era kyasobola okulonda abaganda abalala kaakati tebanaalonda katundaesente ziri zebasonda bakyayinayina empapula zibeerawo mukirize ngenda kufuna ku mukulu ono asirise nnyo nsaba tumalirize ensonga tasirisa anyoleddwa nnyo ensonga y'ettaffaali enkwasa ennaku tokaaba nze ettaffaali saalitegeera kyokka ng'ate twaliwa nze nalina ku ssomero we baali kuŋŋaanyiza naliwa ekituufu n'abaana abato basolooza ekituufu kiri nti ettaffaali lyali lyaki lya masiro naye kati tutuno naffe tutandise okukula n'amasiro tetukola ki ekituufu kiri nti tetumanyi masiro naye ebbanga lyonna erinayitawo nga tugamba ettaffaali lyakola ki n'abatalisondako mutabani waatalisonda kagamba obuganda babulengezza ettaffaali teryakola ku masiro ayisa abasajja okoze byonna tesitula omujjanjabye naye ettaffaali twalisondera ensonga y'amasiro lyaggwa waliwo embeera tesobola neseera naye nga ogenda zikola mu bizinesi omwana najja nga bamugobye ku ssomero so n'olaba nti kino akyetagisa naye era ebintu ebikolebwa ebintu ebikolebwa buganda ekintu masiro kyali agenti nnyo essaawa eno muganda wange kyali tekigeraageranyizibwa nsonga y'ettoffaali bajje balambule masengere bajje balambule masengere kisobola kubanga kigeraageranyizibwa ttoffaali ettaffaali bwe liba nti lyagenda ku masiro ekintu kyangu nnyo kuleetanga ripooti n'ogamba kati ng'ono atugambye emmuli zitwala myaka 3 5 kituufu kisoboka naye bw'otuleetera ripooti nti nno bannaayo okusinziira we tutuuse tuli bwe tuti ku masiro naye nze paka kati siwulirangayo kiki kitegeeza bazzukulu baffe we bagenda naye masengere weeri tugiraba naye ekyo kitono nnyo ku buganda
Buganda kitono nnyo, ekyo kitono nnyo ku Buganda tetulina masengere kubanga waliwo wano abantu nga si Buganda nga institution naye nga balina masengere. n'avaayo nti agenda simba wakati awo ekintu ekyo omwami ono aleese ensonga waliwo abantu sekinnoomu kakati ekyomusa omubi oba omulungi nti ffenna abali wano aboogera tekuliiko mukubuulira kusimba ebe kalina nga tobagyeko sente zaabwe ogenda babuulira nti tekuliko ekisooka omuntu omugyeko sente ate nomugamba kiriyo wabbeeyi kuwa amasengere wabbeeyi kuwamazi kyakubiri kyekitaaliwo awe obudde obwangu singa tunaapapira ensonga eyo zezino kalina zitola bulungi noge makindi kalina masengere yagwa ekola mujja kulaba ssente zetwasonda fenna awamu nyingi naye nga ziba tufugali nti essente ezo zonna zigendedde ku mulimu ogwo era endala ku zo zigendedde ku mulimu gw'amasiro omulimu sabo sente zigendedde ku mulimu gw'amasiro ogwazisonza omulimu kule kutya gwe eddi tetusobola kuzimba leero mwekisi 2 mwekisi 3 nga onoozimba ennyumba yo eyamwamba nti enkyankola ntya giyingira mukama wange ensonga tetusobola kuzimbira wiikisi 2 oba 3 naye masengere sipiidi gye yaddukirako wagiraba adi masengere ate yanjawulo mu nzimba ku masiro yanjawulo esinga amasiro yanjawulo mu nzimba kaakati mutesite obaokwatula n'okugenda ku masiro ate si kyekino ekintu kyetwobwedda kyetwogerako netugamba nti empisa ziviira ddala wako omuntu avaako nga mulimba nojja noyogerayogera ogenda okulaba nga ki ate ono byayogedde biki kati tetuli bazimbi kituufu sente zezitaaliwo masengere nga yakola sabulwamu matira yagulibwamu endala zikyaliwo mu banka era esogera kugusibwa wabula balina engeri gye bakulafuna ebintu bino naye nawe twagumiikiriza nga tuziwaayo tugumiikiriza inde ekiddako empeera yaffe tewali tosobola kukeera kubatta nogamba nti oba bakomyewo tuwe kusinzirire kuki ate buli kye twasondera tekinnaggwa ate tuddamu tusonde ekyesi katini nnyo sekendi 12 muganda wange ono ekikulu sikyabitukulwawo kubanga kitegeeza bwe tuba nti ffe bayinvesita oba olina otubuulirako nti nno kino kyekikoze ekigenda naye tebatubuulira naye waba walina ekibulayo kiba kyangu okudda mu bayinvesita n'obagamba ki ndino nina ekimbulako naye basobola okudda ne bakitugamba amasiro ago mu luvannyuma lwa bbanga naye sadyagadde kuddamu kuwulira byamasiro oluvannyuma lw'ebbanga eriise walina mwezi gumu oba 2 embaseerabidde owekitiibwa katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yajjanga n'atubuulira bwe tutuuse era yakomekereza atugamba ensonga ezibulayo zirekedde baki bayinginiya bakola atya eyeesiga era awo bwe twakola ki akakiiko ne kayiika akakiiko ne bakayiwa akakiiko koolokunyini ne bakayiwa kaakati tugenda kukola oba bayinginiya be balekera batambuze batemirimu ng'akakiiko akabafuga kayiibwa ebyakolebwa nsuubira byonna byebisinga ebbeeyi okusinga n'amasiro okugamba nga bbugwe tuweeyo ekyebbeeyi kimu ekisinga amasiro tuweeyo ekyebbeeyi kimu ogambye bisinga amasiro mpaayo ekyebbeeyi kimu ekyakolebwa mu feesi ezo nga kisinga amasiro sente twazisonda za amasiro katuwaliwo ekyebbeeyi ekigenda okusinga amasiro era amasawo gajja omulimu nakwatanze nakamuvunaanyizibwa nengenda ndowooza abasinga wano ffenna twatuukawo nendaba omulimu naye ngamba yiyi basekabaka nkuwe bakulira bweru ekyamazima tebali wabweru naye omanyi sente Buganda zeefiiriddwa nga baganya okulongoosa ag'amasiro guli omulimu omunene ogutwala obudde omanyi sente Buganda zeefiiriddwa nga baganya okuzimba ag'amasiro pulaani y'amasiro amapya ge twagala egagenda okufaanana naye nga basekabaka tebali wabweru kuba tebakuba omulimu omunene ng'ogutambula
nsuubira oyo obuve gwe baakola oyo wagenye n'okusinga kaakati pulaani y'amasiro amapya getwagala yali tegwa mu ssente zetwasoma yasaga abantu balowooze nti sente z'amasiro abantu abakulu baazirya sente baazirya tetugambye nti tugambye bugambi tetulabye kyezaakola sente ezo zentinye nnyo okusinga ezakola masengere oba nayifugwe gwe bakola so njalangumya abaganda bonna abatulabisaako kibananga omulimu gw'amasiro gugenda mu maaso era mu bbanga ttono katikkiro waffe Charles Peter Mayiga ngenda tukwasa omulimu oguwedde bulungi nnyo Ssaabasajja wange era bannaye abaganda mugumire ddala bamugira muguma aya baganda bannange tugumire ddala tugira tuguma abaganda naye nga teyanzanye teyanzeege omulamu ogwo mukize tukukomyawo abantu bakyalina ebyenjawulo bebaagala okutiisaako katugere ku nsonga endala atuuzeyo ensonga bbiri atuuzeyo ensonga ssatu naye katukone ku eno tugenda kikonako katono nnyo then tugende ku nsonga endala tugenda kwogera ku nsonga y'abakulu bano Ssaabasajja Kabaka yalabikako eri Obuganda emabegako ekyamazima teyali embeera nnungi abakulu agenda tubuulira embeera eno kubanga abaganda ekyamazima mubaava eno bagamba lwaki bamuggyeyo mu mbeera bwa lwaki bamutulazibwako gamba ate abo ne bagamba kabamutulage kuba ye waffe waba tali bulungi naffe tumanyi naye tutamutulaga neyanziza omupesitesi mpozi kabaka tavaayo okugjako nga yasiimye era omulundi olwo yasiima obuganda bumulabeko era bulabeko sebo omutesitesi yatandika olimpozi naye ndowoozamu ti ekyomukisa omulungi mungu yamala n'amusuusa obulwadde n'ateyanage bulwadde ki tewali mbeera etuukawo ku kabaka tanyolwa era n'okuvaayo kwali kwagala ke okumanya twanyolwa nnyo n'okumuleeta twanyolwa lwaki bamugyayo so mukama wange ensonga y'okuvaayo nsubire twali gifudde nga nsonga ya leero kuba yali avuddeyo ng'asiima kabaka waasiima akola kyabakola atya puresha kuva ku mikutu abantu okubanja kabaka puresha kabaka okusiima yes asobola okusiima naye nkati nga mmwe kyali kifaananyi kirungi okuvaayo bw'atyo kabaka okuvaayo waatyo kuba nakyo kiri mu mulembe guno mpozi era katikkiro waffe Peter Mayiga ow'ekitiibwa yatugamba obwali omwati bwali bulwadde nga we yannyonnyola esijja kuddamu osuubira era yalina okuvaayo kiringana naye bono oba ng'oli mu mbeera zo nga tewewulira bulungi siga nti oli mulwadde kuba buli omu era afunamu embeera n'ogamba kanfunamuko ebweru nzuuza yali entaputi wadde fe abamutwalaba nti yali muyinnyo ate ekyomukisa omulungi nadda engulu n'atereerera ddala ekifaananya kyalimu era kyetugenda omulamu olunaku lwaleero esuubira kyekisinga obulungi tewali kira kisinga ekyo amin mwami jemu Ssaabasajja Kabaka okulabikako mu kifaananyi ekyo yes abantu tekyabayisa bulungi neza nyusibu omukisa guno mpereddwa okuttanya ku nsonga eno sabo nyongere ku ddoboozi sabo omutanda okuvaayo olabikako eri Obuganda gyala okugyawo olubuubumu luno olwayita mu bantu oba yali puresha ya Katikkiro omutanda yasiima alabikako eri Obuganda ngeri yali enkola ku mazaalibwa ge njagala abantu bategeere nti omutanda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naagimulema mitiro okuli naye muntu akosebwa era alwala naate teyayagala kulaga kifaananyi kibi oba kulaga mutima gwa kutiitiira abaganda bankidde nnyo amakiiko egandibaddewo ne batamulabako era nze Ssaabasajja namwebaza nnyo okuteekweka n'avayo nabyako eri Obuganda n'atuuza munaffe abamwagala amanyi nti empologoma nti eri yamu naye omulembe guno
abavubuka ebifaananyi okusinziira ku ngeri gye babirabamu tebyali tebityoboola. ebifaananyi bye tebyakyobola tebyali birungi nnyo kubanga amu banyolwa byali byamazima naye okufuna statement bakubira ddala ebifaananyi Katikkiro yavaayo n'agamba kabaka just alwadde alaje w'omumiro alaje w'omumiro nti alaje amuluma. kakati kanze nebuuze mubuzibu mubuliridda kujjayo kabaka ng'ali mu eyo embeera bwebuzibu N'obutogera bw'owulira ekigambo nti Ssaabasajja magulu nnyondo kintu beene tekitegeeza bigambo biggumivu byonna. Obuzibu abaana b'Obuganda bwe bafuna kujjayo beene ng'ali mu eyo mbeera beene mumukuumira eyo. Kati kakuwa ekizampo gwagamba nti kabaka okuvaayo wakisanyukira gwe wobeera gwe nga taatawo ye mulwadde omuyazze ewaka kitegeeza osobola omuyitira buli omu nti gundi azze kukulaba jangu gundi azze kwaniriza jangu. kasitoba ng'oli mu nju wekka nga tovudde kuba nti oza n'okufa. Maama Najjinda yali abeerayo ne kabaka n'abamubeerako abalala. Kabaka Ssaabasajja yali talina kuvaayo mu ekyo kifaananyi abamuliko. Essanyu lya kabaka ng'alabye alabye abantu be baafuga Weebale nnyo weebalire ddala essanyu lya kabaka ng'alabye abantu be naye kisinziira mu mbeera ki nga bw'ogambye nti muntu akosebwa kitegeeza muntu alina okuwummulamu ng'akoseddwa. okukosa ebbanga eryaliwo nga talabikako yali awummulamu. Abantu abo okugjayo kabaka sijja kugusalira muntu yenna naye kyebaakola ekyokuleeta omutandamu eyo embeera kyali kikyamu. waleegala bakole abeereyo ajjanjabibwe aveeyo mu kifaananyi ky'ekituufu mwe twamumanyira. Ffe kabaka twamumanyira mu masanyu okumulabako Obuganda bwonna amasanyu ne gabuutikira Obuganda nga balabye ku mpologoma. Amasanyu gayinza okubuutikira Obuganda ng'empologoma erabiseeko gye bali naye gwolwo abaana baali mu kunyolwa abaana ba Buganda toyinza kubajjirayo baffe ng'ali mu kifaananyi bwe kityo. Lwaki batusunga ebweru nti bannange kabaka wa Buganda ndowooza mwabiraba ku mitimbagano. naye baganda bennyini doze bagira bwebali Osinziira ku kyogamba nti Baganda mpaayo Omuganda omwe yakikola. kagende Nedda sooka olindeko nga tukyali ku nsonga eyo yennyini. Kabaka yali talina kuggibwayo okufulumya kulagibwa mu bantu mu eyo mbeera. Ye w'amasanyu omutanda bajjanga abantu weebale nnyo Oboolaba taziika na kuziika. w'amasanyu naate okuva yavaayo ate embeera yatiriirira ddala mu embeera yaki pressure yali mitima gy'abantu kitegeeza baamugjayo lwa puresha si lwa kulaba bantu. Okyogedde nti puresha yali yamanyi kitegeeza okutuleetera kabaka bamugjayo lwa puresha. Omuntu yali mugongo. Omanyi abaana be bakozesa ebigambo ku Facebook oba ku mitimbagano gino gye ng'abaana ayogerera nti kabaka wamulabye simanyi ali biki simanyi ali kifuba. Lwaki abaana mu kifaananyi ekireetera abantu okumuvvoola naye ndowooza n'antalinnya mu kateebe bamuvvoola batya. Empologoma ya Buganda bamuvvoola batya n'antalinnya mu kateebe. Kuggibwayo kulagibwa mu kifaananyi bwe kityo. Yali talina kuggibwayo kubeera mu kifaananyi ng'ekyo. naye nga bamuvvoola be bani Nze siyinza kugamba nti bw'oba omanyiyo kyogamba nti tewabiwulirako kuba nze nakusuubiza nti ali mukaabya amaziga ndi mukaabya musaayi mpaayo omwe yamuvvoola. Bano abaamuleeta bano abasajja be baamuvvoola okumuvvoola okwasooka. byonna byakoze tobirabamu Nakugambye ensiimidde eddala byakoze kuba Obuganda bw'amaanyi bulina okukola naye bubulamu kubulamu naye kisinzira bubulamu butamu kibulamu nga kinene. Kabaka talina buzibu n'abantu be bakulembera nabo naye obuzibu buliwa. tulaba eddakiika zetutuukako atugenda kwogera ne ku kyettaka wano mu Buganda naye atusaka tumalize ensonga eno. muganda wange ebibuuzo bino mbyebuuza lwentuukaako ensonga ya kabaka. Buganda tulina mu luzungu kye bayita ba handlers. Ekyo kyebuuza. Buganda bandolaze baliwe bana bakwata ensonga ne muzigayagaya nga tezinnasajjuka. obukiiko obwebbali buno Kitegeera oba waliwo kye bayita ekigwa kitalaze singa batukwatira mu mbeera bweti. Okulwala Ssaabasajja okulwala ekyo
kya buntu naye walwala mutegese mutya abantu be tukirina Buganda tukirina baganda okujja okutulaga Ssaabasajja kuba mu ggwanga kuba wano mu ggwanga eryaffe tetuyinawo health facilities ziyinza kuza bene engulu mu mbeera we yalwalira okutuuka omufulumya yali talina nakuba mu ggwanga mu mbeera bwetyo beene kituufu Ssaabasajja yalwala naye lwaki tumugjayo nga puresha okitegeera ekyo bahandula ekyo kye bakola ki wabula abantu babeerako n'engeri gye babategekamu embeera eno weneeba etuuse tukola tutya mu bantu tetukirina Buganda ekintu kye tukola ffenna kiba kyakulabirako eri abantu balala bangi ne mu nsi ezeego naye puresha yajja mitimbagano ekintu ffenna nze nawulira ennaku batugambye alaje kusegeera buli omu amuluma tetugaana era bwekibanga kyali kituufu kyekyo naye lwaki puresha emala kujja webale nnyo puresha lwaki abaana bamala kwogera bigambo kugiwayo omutanda yamala puresha simanya twetaaga Buganda yeetaaga singa embeera eba etuuseewo ensi zonna wezikola omukulembeze wabanga atuuse mu mbeera bweti tutegeka tutya abantu be wekenyini tosobola kundeeta ku puroguramu y'oŋŋanva naye ate osobola okuntegekera ekiseera singa ndiba nteredde naye tolinda lwaki Hassan tomuzza olina engeri gy'otegekamu puroguramu paka so nze Buganda handlers kintu kikulu nnyo ekyokubiri abantu bennyini aba Buganda ze empisa ze twayogeddeko tetwefuga nga ki abantu embeera gye baateekawo kale mu mpisa zaabwe embi ate twajjamu ekintu ekimu kye twalaba okupapiriza okuleeta kabaka empisa baayolesa empisa embi naye ate kabaka ne bamwanguya ne bamuleeta mu mbeera gye twalabiramu etali ki naye mu byonna nze nsaba Buganda Ssaabasajja bahandlers tuleme kuswala nti Ssaabasajja oba avuddeyo nga mulwadde tukitegeera naye engeri gye tunaakinyonyolamu abantu ekikulu si kumala kulinda baana kuvuma Katikkiro baamuvuma ebigambo bingi naye kyali kibi nnyo Katikkiro kabaka waawa naye we bavuma kabaka w'ebweru kitegeeza batunudde kabaka muki emizinga bagitunuuliza kabaka yennyini naye nga lwaki tutuuka ku mbeera eyo embeera ya puresha lwaki tutuuka ku mbeera eya puresha natuuka okugibwayo omutanda n'avaayo okugibwayo mu mbeera nga ya puresha okutula kabaka mukama n'agamba ali mu eŋŋanga n'ajja kukola atya ekibanga ekifaananyo kyali kibi ekyakabaka okuvaayo mu mbeera gyetwamulamu ffenna nga tulaba kibi ddala lwaki twagezaako kisaasaanya kyeza ffeffe nnyini ffe abaasooka okukola tutya weba ensobi etuuseewo bahandula ekyo kye bakola wabaga tugezesaako okuwumbawumba ensobi naye handula ng'akoze bubi kati gwe fuuka handula obuki bwobubi ffe abaswala ffe ab'omunda lwakuba ekyomukisa omulungi akyali mulamu abamu baali bamubisse yafudde era n'olunaku lwaliro ageralengako eri Obuganda okukasiza ddala nti nno buli tebwali bulwadde bugenda mukola butya naye omulundi omulala ensonga eyo bwetuukangawo kubakkirizagana bwetuukangawo atwalibwenga mangu omutanda nsonga nkulu nnyo atwalibwenga mangu oba wabweru wa ggwanga jjanjabibwe
atwalibwe agibwe mu ggwanga omutanda jjanjabibwa nga waliwo n'abantu obumu abalina sente ezaabwe nga lwalwalamu omusujja abuusibwa n'agenda ebweru w'eggwanga naye omutanda n'atuuka okulwala n'akoma okutuuka bw'ati n'aba nga akyali mu ggwanga omutanda n'aba nga akyali mu ggwanga n'akomayo bw'atyo omutanda lwaki nkukulisaayo wenna akyali ku Fik Media eno Fik Media omukutu guliko amatimbagano ku YouTube kwe tuli agatako ne Facebook nkwebaza nnyo ge wenna aliko wenna abeerako asubscribinga likinga sharinga n'okomentinga okola kyamaanyi nnyo era weebale nnyo byonna ebyo byokola naffe twewaayo tugenda kukuweereza tusuubira tugenda tutandika okuba tukutuusaako omuntu gwotusaba gwe tuleeta era tunaatera okutuusaako waliwo ge batusabye tugenda kubeera nga ate tumuleeta naye nzikiriza ate kugambe nti Tamale Henry ali ku kamera wamu ne Wasa Elias ekifaananyi kino kyolaba webali okubeera nga bakitutuusaako okirabamu obuzibu manya nti bebbo wamu ne munaffe atasobodde okubeerawo Kasamba naye abeerawo wamu naffe Muhammad Kyagaba leero tuli naye mu studios okulaba nti naye awaayo ensonga ze ffe nga Fik Media byayogera byonna bibi mu puroguramu eno tayogera nga Fik Media abala yogera nga Muhammad Kyagaba ate abalala bw'anadda ku kamera ajja kuba alinga Fik Media kamera aba asirise naye natutabuseeko ate yanze amuzikirize dakiika ezibulayo atogedde ku nsonga nyingi atumalize n'ensonga y'ettaka mu Buganda ensonga y'ettaka erabika ekutte wansi ne waggulu abantu bakaaba olw'ettaka abantu ate abamu basanyufu olw'ettaka nzikiriza ina tandika n'omukulu Jemba muzzukulu wa Ssekabaka agenda kubeera nga ati ensonga y'ettaka muzzukulu wa Ssekabaka amiina Kabaka Jjuuko 16 nenza nnyo ssebo okumpa omukisa guno nate okulambulula ku nsonga en'ettaka ebadde waliwo gavumenti kekanyiriraako alhamdulillah ssebo abaganda bangi n'abatali baganda babangulira mu ttaka lyaffe erya Buganda bajja beemulugunya ku nsonga y'ettaka eryakyapa mu ngalo oba eryali ekintu ekyo gwe teweemulugunya nze ng'omuntu omu ssemulugunya lwa nsonga nti omuntu nga Jemba oba omulala yali asobola okugula yiika 5 bebano be basajja nazibeerako omuntu omu okumala emyaka gyonna oluusi n'afa nga teyazaala na mwana talina mukazi nawangaala ku ttaka eryo neribeerawo terigasa Buganda neribeerawo nga liri ayido naye nga teritwalibwa terinyagibwa teritwalibwa terinyagibwa Mukabaka waffe n'ateekawo embeera y'okufunyiziŋŋa ettaka oba oguze ettaka bakukwaliriza oba ya myaka 5 emyaka 10 oba 7 nga inikeesi oya emyaka egibweddeko osobola okugenda mu land board n'olizza bujja n'osasulira ettaka lyo ate era n'osasulira ettaka lyo akasente katono nnyo kowaayo kuli lyo bokukuwa oba gobbawa ate kuli lyo ozza obujja eriryo ogenda kuzza nazi kuno omukisa gwogenda kunnyonnyola tugende mu maaso nazi kuno kabaka Ssaabasajja ne Ssaabataka era yasiima enkola eyo era ffe tuba na ttaka yasiima n'agamba ggwe tuulako wano era akasente kesasula ako fe tetuguze kitegeeza bwengula ettaka mbasiguze bwekiri bapangisa ku Ssaabasajja kabaka wa Buganda naye abaana bano abasomye bagenda twonoonera ebintu babibalewo katiwulira kubadde nga ebyo biriko ebyo erandiroodi ono mu Buganda ettaka lyonna lya Ssaabasajja kabaka ekyo kitegerekeka naye kakati odde mu bantu ate obasolozemu ssente bannannyini ttaka era n'omuntu azimba ennyumba ye nojja n'opangisaako kubadde nga kikolebwa kunfa dda bakuba Ssekabaka Muteesa era nga bakuba mayiro nibagamba nti ekiwadde Kyagaba nkigiwadde Jemba nkigiwadde gundi kuba mu Bwakabaka bwa Buganda lwakati kiyayinemu ssente osasula era luli basulanga busuulu naye nga obusuulu obusibwa mu mmere busibwa mu kanzu busibwa mu ki mu lubugo naye
kati kitegeeza naffe tutwalengayo embugo n'amakanzu n'emmere ogenda okubalabalamu obusuulu kumpi oyagala kwenkana bbeeyi ya ttaka kati kansobize mwami sharifu kikisawo embugo oba ekanzu nti kati omuntu asobola kuva masaka ekyekanzu basabasajja kabaka wabula asobola okuyita mu banka ku akawunti ateeka sente mu senene banka zituuke wa ssaabasajja kabaka ntegedde bunyi mukulu sharifu akutegedde amina neyanzanye neyanze akangende sobo neyanzanye omukusagoma kituufu muganda wange atemyetemye bulungi ensonga naye nze ekinnakuwasa ffenna tuli baganda buli muntu ayingira mu buganda aba afuuse muganda era waba afunyeko ettaka tugamba nti muganda tetusosola naye waliwo ekiseera ekituuse mu buganda omuntu owa wansi akyeyagalira ate mu buganda ekyo kibi ekyokubiri muganda ekyaliiza ekyo kyayogeddeko kituufu okuliizinga bawaako tayimu ne batugamba nti myaka 5 gaggwawo ekisinga okwennyamiza basinga webanga valyo y'ettaka eryo lyawamu tebasooka kulowooza ku gwabadde balowooza nnyo ku muntu ayinza okujja ng'alina essente zisingaku kisege nekinyiga abantu saabasajja yenna nyirirandiruudi tewali akigaana naye bano abantu banene abakola emirimu bajoonoona nnyo nti kubanga balabye nti ettaka lyange likize sente ezisobola okubaawo nnyingi ne baleeta omusajja alinga jeema nga nze sisobola kutuuka bya jeema bakola ki nebagamba nti ono yaba akola ki naye nga so ng'obuganda bwe bwabeeranga edda nga ssaabasajja ye alumirirwa abantu naye bano abantu be bano abamubeera awaawaawa tebalumirirwa bantu mba sirina ssente naye nga nze naliizingaawo basooke bampa omukisa bagwogo baleke batunulira omugagga ate n'ekirala wemba nzize nga nsasula bulungi obusuulu abaana bennyini ababuganda wemba nze nnemereddwa wemba ndi musasuzi mulungi ow'obusuulu tosobola kuŋŋamba nti ate ososowaza oli singa mba nnemererwa okusasula obulungi obusuulu jangu ŋŋambe nti kino tosaana nakuddamu kukola ki naye katono nnyo ku kintu ekyo nannyini kibanja oba alina liizi yasooka oweebwa omukisa naye bwe kiri mu bigambo naye mu bikolwa tumanyi bingi nnyo lwakuba nti nno ensi eno obikkirira okitegeera naye bwe tunaabeera nino tugamba wetulaba naye ng'ekikubbo bakimanyi ababikola singa babeera bazizza enkola entuufu waliwo enkola entuufu n'enkola eriwo ekyo kituufu nti baganda bange bano bagimanyi nti yeyo enkola entuufu era yeeriwo naye enkola eriwo kati oba toyina mutaka ono muganda wange neoba waliizinga nga waliizinga basobola n'okuggyako liizi ne bagiweesa akandaba omusajja wa kabaka ensonga zonna eggwanga lya Mmosi kubamu okusonga abekiseera byonna okulinga ddagala ekisongoobwa ekibba ttaka n'obugula n'okuttaka tebisoose kati bisusse bususi era emabegako bibadde bingi kyenyiza bategeeza si mabegako ekinokisenga abaganda ne kabaka waffe okuteekawo ekitongole ekya Buganda Land Board ekiri mu mateeka ng'osobola ogenda n'ofuna ekyapa kyo kitali mu kopi endala yonna tusuubira eryo ddala ddene nnyo era bangi baddize
Sebo moderator. kitegeeza eddagala mwanoga ku Sebo moderator. ettale kwe mwanoga eddagala Sebo moderator. omubanga saawa Kyatugamba nti mwakinogera eddagala omubanga saawa zino mugamba nti mwakinogera eddagala nga moderator katono nnyo. amaze obudde bwange bwonna Katono nnyo. kati nze naagera kinga ayogera okitegedde ebyapa emabegako byabbibwanga nekujja kipata kigeze kigeze tujja Kikendeddewa. Moderator katono nnyo. Information ntono nnyo gye njagala okuwa. Kyogamba gwe tolabangayo balina byapa bibiri oba bisatu. Tolabangayo mu kakyo kano tolabangako muzeeyi nga ayina ekyapa nga n'omuvubuka ayina ekyapa ekyomuvubuka ne bakitwala. ndowooza Buganda Land Board ebyeri butereeza si mukawange kigezaako okugamba okegenda maaso Pakitiibwa katono nnyo. bakitereezezza mu mbeera nti bataddewo n'obukiiko obugoberera ku buli ensonga tebakirese mu bbanga. Buganda Land Board abajemulugunyaako weebali ekyamazima oli ng'ayinza okubayo n'akabaana ekyo ekitatereke byonna ndowooza era byonna ng'omwana kubanga bwe wabanga saawa Buganda Land Board omwana atandika kwavula. emaze ebbanga saawa zino ngera wakyaliwo abajemulugunyako ngera omuyita mwana ayavula anaatambula ddi omwana oba twazaala mulema anaatambula ddi omwana waba akyayavula era gumire bulungi nnyo bino byonna byonna betulaba essaawa zino bw'osanga omwana wo ng'alina emyaka 8 mukaaga tannatambula oba tozadde kirerya oba ozadde mwana mulema aba takyayitibwa ngyagenda kutambula kyangezeyo okugamba nti tewakyali omusango mupya gujja ekyapa kyange nakifunye jjo ate kifunye byonna bikadde era ensonga eyo obwakabaka bwa Buganda Ensi muganda wange gyalimu ndala. Wakitiibwa kuyisawo katono nnyo. obwakabaka tubwebaza ensonga ery'omwami Wakitiibwa. obwakabaka bo tubwebaza bwebale nnyo Mukulu sooka ompulirizeeko ssebo. ababadde nga ababuganda Mbadde nsaba Wakitiibwa mbadde nsaba okugunjawo akakunjako webale nnyo naye akakunjako kennyini ke bagunjizaawo ate abantu bakemulugunyako teri kintu kibeera 100%. Wakitiibwa mbadde nsaba kwogerako katono nnyo. kakati Naye bwe babanga Obuganda abantu bennyini bakemulugunyako ndabanga tebunnataasa muntu ono wa wansi ku ttaka butya. Otunuulira abantu abajja bakaayana ng'owulira amannya ga muntu mulala nnyo najja n'akwata gaggwanga ddala nnyo najja ne yeekwasa ettaka nti ye yaligula ate nga ekituufu bannannyini ate baafa n'osanga awataanya ayagala kuteekawo mbeera ye nga Buganda Land Board ye tevuddeeyo terina kakiiko kazze kuwolereza muntu ono esirise busirisi. Tunuulira abantu abali mu lusanja mu lusanja sogera kukuguza muntu wabula kuva eri omuntu n'agamba awo wange muveewo okitegera bulungi. Tunuulira ekyali mu lusanja Buganda Land Board yavaayo wabawulirako nga boogera ku nsonga ezali mu lusanja abantu ne babagoba ebintu byabwe ne babimenya amayumba ne gabamenya yavaayo negamba kyogambye nti oli n'ava mu ggwanga eddala omukozi oli wa ate kati omuntu atali wa mu Buganda n'ava eri n'ajja ng'amannya gasoma kirala nannyini ye yafa ekyapa kikuleetedde nti gundi ye gundi nti Buganda ano twaniriza era omujja mu Buganda kituufu twaniriza naye ate obubbi bubeere bubbi n'okutegeera kubire kutegeera okutegeera ekibbattaka kyekiriwo kati sawa talina kyaŋŋambu ekibbattaka neyanziza neyanzegenze obunafu bungi nnyo obunafu bungi nnyo mu kakundi ako nze nva mu lulyo lulangira nze simanyi mwe kiva nze nva mu lulyo lulangira naye obunafu bungi nnyo obwoleseddwa abantu abo Ndi Buganda Land Board bwe yayevuddeyo ng'ewolereza omuntu munnange oba aba Buganda bazze akakundi kazze ne kawolereza omuntu nti ettaka lyono era banyongera endakiika endala abiri ziri bazogereddemu bagenda abavaayo ne bajja ne balwanirira omuntu wa wansi nosanga omukadde nga bamugobaganya ku ttaka. Tokuddeyo kumanya nsonga z'abantu ng'ovudde eri batutte ettaka osirise babonyaabonya abantu bo ng'osirise olw'okuba ebiriwo bali be b'amaanyi
busirise busirisi taata waakumi edakika nsigaza ntono ansaba omukulu ono amalirize naye tumaliriza ekyamazima ebituukiddwako mu Buganda bingi nnyo naye lindako nsooke maliriza ensonga eno nga kyembadde mbisaawo nsooke maliriza ensonga eno nga tonnaba kutuusaako wakitiibwa kembisaawo kali kamu mbadde nsaba kale bwe babaayo okwegugunga kwonna ne bagamba nti banaye omuntu avuddeyo akubye omulanga ettaka lyange balitwala ne Buganda ebeekoteeka paati kezanya ku nsonga eyo omwana akoonedde ddala ku nsonga naye gwe n'otuula butuuzi n'osirika nga omuntu bamutumya nga owulira muntu yagwanga ddala yamusanyigirizibwa esobola oba evaayo ku lupapula kulupapula etya naye nga tevaayo vaayo olaga wano pulezidenti Museveni teyateekawo akakiiko akanoonyereza ku by'ettaka lwaki Buganda nayo tejja negamba nti atuze kuwolereza abantu baffe katutunuulire embeera gwe nogamba nti landiroodi ate n'otuuka landiroodi saabataka tukwebaza weebale nnyo byonna ogunjizaawo landiboodi nze mbagambye nze mba mu lulyo lulangira naye okwemulugunya kwange kukakundi ako kuli bwe tebavaayo kulwanirira bantu ba wansi ekyo kimu ekyokubiri sente zitekebwamu nnyingi nnyo bino ebintu ebizze byakyapa mu ngalo oli asobola okunyanaga wina iika mmeka iika 6 ekyapa kyo kikuwa tugenda kukutemako iika 2 ate neze bakutemye ennya zosigazo zisasulira obusuulu sooka ompulirize ennya zosigaza ozisasulira obusuulu kyalabibwako ewambu ddamu obuuza ekibuuzo kyobuuzizza kyalabibwako kyalabibwako ku ttaka ly'omubanda wa Kabaka omwana wa Buganda ettaka lye lyennyini ng'akaaba amaziga aba Buganda Land Board ne baliyingirira ne bamutemako ettaka lye ly'ebusaabala ku biiki baliyingirira ettaka lye ne balitema paka nze ndi muntu w'ebusaabala ŋŋendayo nyera ekikomera bakifunze ettaka lye baliyingirira ery'omubanda wa Kabaka omwana wa Buganda alina kuguma tugumye tuli baana ba Buganda eddakiika zinyezeeko kanfune gwe mmalize n'omukulu ono Ndadde nsaba okunyonyola ku nsonga eno y'ettaka n'ekibanja. Njagala bakulu bano bawole oki bayita ettaka n'ekyo ekibanja. Kati okugeza nga ntu beekasanja beerusanja abantu baali ku kibanja naye nanyini ttaka kikyonjo yabawa omukisa bonna n'agamba asobole okwegula yegule n'ayiwa ebintu byabwe omuntu gwewadde omukisa osobola okuyiwa ebintu oyiye amayumba oyiye ebizimbe byonna osaayo emmere y'abantu oba bawadde mu mukisa ki naye kikyonjo yani oyo omwami oyo yaleeta balooya be n'ayita ne mu gavumenti ne poliisi n'alikola obukiiko bwatuula kumala ng'emyezi 5 nayagala kuyita mu mbeera yange n'abantu b'erusanja bonna tebaagikopaati kamubuze bwakabuuzo Buganda nga mmwe abantu kale badde babagobya embeera yaabwe si nnungi naye gwe nga gwe owakakiiko ogenda kola otya okutaasa abantu abo okuva mu mbeera eyo ensonga ya Buganda Ssaabasajja Kabaka wali awakanya landiroodi yesaaba tasobola kuyingiramu direct bulambalamba ng'Obuganda ngaso zibeeramu ekugeza nga okuwa ettaka abantu aba bagobedde ku ttaka ne basitengawo ekyo kyalabikibwako tasobola kukola ki kugamba pulemesi ono nanyini ttaka alina ekyapa kye mu ngalo n'amugamba ettaka lwa ab'ebibanja ku bwereere tekisoboka amina kamalize ne mwami Asa nze Buganda ekizibu kye njiinako kiri kimu ensirika nnyo omuntu ne waaba anyigirizibwa nnyo ono owawansi omuntu owawansi ono ffenna buli we tulinnyako siteepu esobola okwogerera ono gwe tulese tugikozese kubanga tuba tulina obwogerero ye aba talina Buganda Land Board kyeyandikoze nti kino kiyisaawo ngange nti singa wabeerawo Sharifu anyigiriziddwa mu ttaka naye ng'ebintu bye birambulukufu bulungi tumuyambe tutya
kubanga ono mwana wa Buganda. Naye nze nnyinza okuba nange ndi mwana wa Buganda nga nnyigiriza ono jangu otuule wakati wa baana ba Buganda ng'ate otaddewo embeera nti ono owa wansi ono ng'osooka okukola ki okusoosoowaza. Nnyinza okuba nga nsituseeko mu nfuna yange nga Sharifu akyali. Sharifu ono genda omubuuze ddala ddala kiki bwe tulaba nti Sharifu muyaaye nga tugenda wa tugenda Nono naye ng'oli mumaze kutegeerera ddala ddala era kiki otuuse ku ttaka ate n'otokoma ku ekyo ayinza okuba nga musajja wattu yeetaaga obuyambi. Buganda kyekyo ekyaffe. neyanzeege ekyamazima emboozi ey'ettaka tegenda kukola naye bingi ebituukiddwako mu Buganda mu ddakiika mu sekendi 3 mbadde nsaba ngenda tutandika n'omukulu akwata kamera ya tutumidi mutuweyo kimu kuba musajja omulyannakanyi yatuwaddeyo bibiri. Nze ssebo w'ekitiibwa nkwebaza neera webale ku kukyaza naye Kabaka ekyokugatta abantu kyakikoledde ddala era otunuulira embeera gyateekawo naddala mu kuteekawo okudduka nga ataasa abantu ebikrisitula biki obwegaso obwo bwe twetaaga mu Buganda kosa n'Abaganda okutwaliza wamu era muyozaayoza yeebale nnyo yeebalire ddala awangaale ayisa abasajja waffe. Amina. Ensonga yonna gy'olaba ekyamazima etuukiddwa nti eby'Obuganda owakanyizza bingi naye ate ne byekoze Buganda nina omukulu genda kuwomesa siwakanyizza kankutereezeemu siwakanyizza wabula njogera nnyo omuntu owa wansi ono ekintu ddala ddala nga kituukira ddala ku ki naye Ssaabasajja nze byonna emiramwa gye gyonna ndaba mikulu mirungi ye nga ye tetumuyinaako buzibu naye bano abakozi be bakyali abanaku naye nga mu byo bakoze bingi ebirungi ebirabikibwako ebirabwako kati nga rediyo yaffe CBS ye yakoze omulimu balina ebibiina bye bataddewo nga basinziira ku CBS eyo maya Bukadeefu maya muli Powesa bingi nnyo n'okuwa abaana emirimu TV yaffe Terefayina tufunye olaba nga emiramwa mirungi singa ku rate gye twatambulirako bwekyo bwe twafunira CBS tufunye Terefayina singa ogwo omulamwa gwe twandifunye ebintu bingi ketuye agwa tetujja kwogera nnyo ku burandi ezo naye era kati naye tugibale nti no twateekawo ko ne ku ketu tetumanyi embeera gyerimu era ngiraba weeri bagigula ate nga okutunda emigabo si kibi okutunda emigabo naye era tutwalibwa nti no yaffe n'ekisembayo nze ku kyenjogerako kya Buganda nze Ssaabasajja okugatta abantu kirungi nnyo kyakoze nga muganda wange wagambye kubanga tulina abantu abalina ennimi ez'enjawulo nnyingi nnyo naye nga ffenna tukuŋŋaaniddewa wano mu Buganda naye mu byonna nsembayo ŋŋamba nti abantu bonna nga betukuŋŋaanye engeri ya Ssaabasajja gy'anaalwana wataga ne kaliki ezo ziyingire mu Buganda ekintu ekikyagaana. Amin katulinde tulabe ensonga zonna nga zikwatibwako mwana gyesebo amazzi g'olwendo yebimu ku bitulaba Uganda byatutuusizzaako era byatutuusaako ne tusanyuka nzigamba amazzi g'olwendo engule olwaleero amazzi getumya tegaliiko tegakyaliyo ogana gajja agenda tulagira naye
mbuulirayo supermarket gyogasanga amazzi ag'engule engule mwenge amazzi g'olwendo gajja mu kaseera nga kaŋŋambe nti competition ey'amaanyi buganda mu buganda ate buganda ereesa ate gona abasajja ayogedde no competition ey'amaanyi katale mu buganda neesalawo ye brand kino kubanga kireeta losi mu buganda atufulumya nayetulimu esooto branding mu kintu ekirala naye ebintu ebimu bagenda babifiisa ebintu ebimu bagenda babifiisa mu mpolampola olwendo luvuddewo n'omwenge gwennyini ogwekitala bagenda okwanula kukyaliwo bekasoda muzikirize nsaba omaliriza eddakiika zempeddeko so tetulina songi mugenda sanga lwenge neyanza kamalize omukulu ono nsaba omaliriza bampadde kakisa kuwulira ku birungi tuweeyo ekirungi nze ng'omusajja omuganda ate omulangira neweza ssaabasajja kabaka okukiriza okukola obwedde oli mulangira munnange okuva edda nedda twalowooza kyabalangira naye abalangira tulaba nnyo amazima kyabalangira tuweebwa buweebwa twasaba amabutabi naye essaawa yakakati tukola tulina za kedi tulina mabanka ng'abasajja abalangira nsaba omaliriza eddakiika nebazanya ssaabasajja kabaka omukisa amina ekiryamu kyekisembayo nsaba ombeeri ekirungi ekyamazima nga buganda kwali nakugambye sijja kukuwa birungi bya buganda kubanga erina okukola ebirungi ebyetteeka ebirungi oli musajja muvubuka kya butonde omuganda talina kukola birungi mulangira amasaza ogalaba emipiira biki so amasaza emipiira kale basamba lwakuba olubeera abaana bavaayo babanja ate okukosi buganda ate ekyo tekiyingira muyereeseewo essanyu mu bantu kakati obadde yakuwa ekirungi ki okay nsaba ompa ekiyambo kyekisembayo yakuyozaayoza okuddamu okuyozayoza obuganda okutuuka ku matikkira g'abeene aga 28 yogayoga naye wali otuseeko gye bamutikkira ennaggalabi yaggwawo nja kukomaawo olw'ensonga eyo nyoleddwa olw'ekigambo ekyo omutima gwekanga tetugenda gendayo eyo ofuna n'obudde nsaba ssebo mulyannaka omalirize bose nga maliriza naye yogera ku nsonga y'ennaggalabi omuteesiteesi wa puroguramu mukyalina we musobola okutikkirira kabaka tebalina neyanziza nnyo gwe muli okusoosa tayinza okubirako maaso ga fik media era nsaba omundi omulala ompe omukisa nkunoonteese kubisingako na wano neneebaza ne bateesa bannange ojja kudda kuba amazima nziramu okubuuzaayoza kabaka waffe n'obuganda n'abagazisa obuganda ebirungi amatikkira ag'omundi ogwa 28 sebo okkiriza okuwa obubaka okusindika obubaka okay nkuwadde sekendi 15 ayo ntumira ku bantu bange abiwaka mukyala wange abaana ne bakadde bange ne baganda bange tugambye okutumira amina sebo teyanza nyo teyanze buli omu awadde n'omukisa asobodde tugambye okutumira naye nga teyanza nyo teyanzeege mwena ababaddeko abadde ku kamera tamayenwe wamu ne wasa indias mumakyagaba era alimu muteesa naye n'abalala abasobola okubeera nga mubeera ku media ebbali wali waliwo ne akram buyingo waali kola mpola okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo ddala mwebale nnyo mwebale ddala mubeereko puroguramu zaffe zonna zetugenda maaso okubeera nga tukola ekimu tugenda kubeera nga tubeebaza nnyo ddala muzikirize nkome wano sigalize mukibola haji agunamushafi kulanga agundegumbe